Yes mukasaka ntolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe njagala wekanye bannange tuyingiddewo leero mufumbira batulaba kuwewunyisa omwagalwawo surprise your loved one nkozi abawunyisa omwagalwawo leero tugenda bawa leero katubaweeko bannange mpaka wetunaakoma naye video weekomete mugaa nti nga kampi mudduke ku Hope Shifa Entertainment kozi bagiyitanga Hosh Entertainment kati nkyerabira Hope Shifa Entertainment Hosh Fashions era nga be basponsa baffe aba kyo kisigiri kinene so leero mufumbiro tuyina mama Enoka ne Enoka tugenda kunyumya ku bintu bingi nnyo nga bwe tufumba bagenda tubulya bagenda tufumbira ki tugenda fumba piraawo abangi bamanyi nti piraawo eba y'ennyama yokka naye tusobola nafumba piraawo tutandike ng'obabuuzaako beeyanjulire obabuuzeeko ebiriwa okay abatulaba mujebaleko amanya yenze mama Enoka abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh abalokole mukama yeebazibwe amina kakati Enoka oba ogizene wali ekikomo yenze kakati tuwazze kufumba diva yatuwadde omukisa naffe tufumbeko ku simere tusembeze wano papa nombadde ndowooza mujje mu musana tegubayisa bubi okay kakati bwe yatuwadde omukisa wano ko naffe ogwo omukisa tetusobola ogusuula kati obudde buno abangi bamanyidde nti piraawo abawa nnyama yekka naye ate naffe abantu abawansi oba ataafunye obusobozi obufuna ennyama yakuteeka mu piraawo tusobola okulya piraawo ate ng'alabika bulungi ate ng'awooma kusinziira ku ngeri gy'oba omufumbyemu kaakati tugenda siikirako akanyama ebbali nga tetukawadde supu nga tukakute nga tukakubye ekirungo kyokka ate nga kayidde bulungi nga kawooma tusiikireko kanakati tukube n'akajuisi kaffe aka bulijjo ke tukozesa akatunda n'akamangada tutandike kati Chef Enoka atandise nange naye kitambala twanguwe kale Enoka naye buuza kuba tulaba Enoka sooka nkwatireko nga bw'obuuza Siyemutya banyabona basebo muli mutyeyo omukono tegukutawanyadde eno side ndaba eri bwe bati yenze musije Enoka nga leero twafunye omukisa okujja okumalako olunaku ne Mami Shifa mbuddamu weeyanjule tebakuwulira yongerako ku ddoboozi ng'omusajja Siyemutya banyabona basebo erinnya nze mwesije Enoka nga leero nfunye omukisa okujja okumala olunaku ne Mami Shifa edde with Opushifa kitiibwa n'ettende bidire mukama amina era nga tugenda bafumbira ekintu ekiwoomu mumutegeke amannyo gawagale kijja si kyangu naye nga Enoka omanyi obikola naawe bye mugenda okukola ne mami obimanyi oba ogenda yiga naawe leero nga ffe abatudde tuyige leero mu kilaasi ebimu nja biyiga naye ng'ebirala mbimanyi ebimu obimanyi waliwo maama wo lwe yaŋŋamba nti Enoka ye yafumbye akamere oba ddi lwe mwandeetera akamere nanimba mbogwe yakafumbye nange ne ŋŋamba ojja kujja tulabe teyakulimba okay naye ng'omanyi kye tugenda okukola ennyama tuleete pressure cooker esobole okwanguwa kisoboka kubanga bwe tuba tugifumbye bino ebiri nnomo kijja tutwalira ennyama okugonda obulungi tekitutwalira otera fumbira bbanga ky'ennyama ng'enaagonda bulungi anti kyova ola nkumi esigiri bbiri
Wenaakubira ekirungo kya piraawo kutereera nga n'ennyama ekoze eki kikutwaliranga essaawa emu bijja kuba biwedde ng'ambe ennyama eba eyidde anti njagala geraageranya ate nga mu pressure cooker tufumbira eddakiika 3 ennyama okugonda kati ne mujinziriza awo wennyini bagenda gikuleetera awo etukotere wano kale tewali buzibu like jasa ayina endala gy'aleeta ayongereko ffe tuli bali bannyama ngenzi olaba nga butono alikuleeta famire nnyina nnene nze naye mukama akwongera omukisa bambi amiina kubanga mulimu gw'okola gwatendo nze nasanyuse bwe namaze kuwulira ka audio nabuusebuuse mu nnyumba n'enzuuka nenonya enoka mami atuwadde omukisa enoka abadde aludde n'okunkyalirako nakyagala dda iye anange nenkuba enduulu Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Bintwalaganya ng'ez'ennyumba ziganye naye bambi yatoola emitwalo 23 yes n'agimpeereza n'ensasula rent mukama kumpeera omukisa bro imani kumpeera omugisha mwinshi cyane 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 ariko nk'uko ibyanditswe biwuvuga eno kangooseka ati awawulidde ng'enze Rwanda mpozi kati eno kati ayogera nnyo Olunyankole Lunyankole lwasinga Lunyankole na Luzungu bana eno kabuuzaako abantu mu Lunyankole buuzaako abantu mu Lunyankole otumire ne batikyabo essomero twamalira Mbalala nasanyuka tunula mu kamera era eno kada kyalina kyejo ne maama we yennyini yalina ekyejo nga tamanyi bw'ayinza sula mu nnyumba omutali Enoka tekyasoboka ekyasoboka nga n'okulya lwe yasooka okgenda walwala taamu yonna gye yamala nga n'okulya sikyalya nga tamanyi bw'ajjula mmere n'agifumba n'alya yekka naye nga nze eno nfe essanyu mwalina okwawukanamukko buli omwasooka alaba obulamu katula we mwesanga muba mulina sitole nnyingi onaba n'emboozi ye naawe naye bambi neebaza ne maama we mu America si byangu naye bamba alwana n'abaawo yadde ebisoomooza biba bingi naye ayimirira n'abaawo ne maama we Mbalala naye abeera jajja muganda wa maama we abeera Mbalala kozi n'abeishaka nabo mbatumiddeko mukama abawo omukisa bwe banaaba balabye eno sho yes wow n'abawagizi baffe benna beebale twagala bambi abantu babaagala eno kabuuza ku bantu mu Lunyankole buli budde bakubuuza buli wemba live eno kaaliwa ne mbagamba omwana ayina osoma
Sebo. Ne Enoka yogera. Amazina ganje ninye. Nebiri tebisoose tebabiwulidde. Ntabanyabo na basebo. Amazina ganje ninye Mwesige Enoka. Nshomera Mjaga Integrated Neshangwa Rampala wa Ankole district. Haki na Ankole Teacher Nixon, I salute you. Ogwenwe teacher wanje wa Mathi, Teacher Brenda wa SST, na Teacher Ivono wa Science. Na Teacher Irino wa English mwena. N'abasima. Wow. Musibeje na nyenda kubana musaraka cye nimba akira muje tube hamwe. Muje murya kimere. Musibeje bannange. Musibe bulungi. Enoka yagendayo ng'amanyimu ku Lunyankole. Wadde n'akamu. Yali talogera nko. Wadde. Amanyi Oluganda. Tutwana nayo Luzungu ne tufuna n'Olunyankole. n'Olunyankole. Shishi. Wow, ate nga ne English ali fluent. Bulungi. Wow. So, Mama Enoka, obulamu bwogerako kikati nga bw'obulaba. Okusinziira gye tuvudde olugendo ne wano we tutuuse sofa. Bannange, nze sirina kyenjogerako naye neebaza Katonda. Naawe kennyini Diva. Kyova olaba buli bwenfukamira bwenti nga ngenda okusaba. Seerabira linnya lyo okuliteeka mu ssaala. Kubanga bukyoyingira mu bulamu bwaffe sijja kulimba embeera ekyuse. Ekyukidde ddala. Sobola okuba nga ntambula. Naddala waliwo lwe nagenda Ishaka nali ngenze Mitooma. Ewa Kuuku. Ewaabwe ne ba Ronald. Naye nabo bansinkana kweno platform. Yes. Gimanyi family eyo. Naye natuuka mu paaka nga buli omu yenna agamba Mama Enoka bannange maze n'enkulaba. Oli otya bannange njagala ontuuse ku Shifa. Bannange nambagamba bannange mu kisa gwa Mukama gwo. Naye nga ndaba kintu ky'amaanyi nnyo era mu kanisa manyi obagamba. Ne mbagamba nti guno mukisa Mukama gwe yampa gwa njawulo ku birala byonna bye nali ndabyeko. Naye Diva weebale twagala ate weebale kuba n'omutima ogwagala ate nga gwagaliza. Balekeraawo. Kubanga weewansangira nali mukyala nga ndi hopeless. Nga ndi hopeless. Nalina ebyali bitandiseko mu bulamu bwange naye ng'era essuubi lyenina tono. Naye wangatta ku zi families ennyingi eziwera ate Safi nga bantu balamu. Tewafumbiddeyo baana ku makuroni awo speed. Nga bantu balamu nnyo nga bw'okiwulira. Kubanga kyanyamba okwefuna oba okweyaniriza mu bulamu. Bannange tutandise ku kya piraawo. Yes, tunyumyamu nga bw'obasomesa nti bw'oba onafumba piraawo otandika bw'oti. Otandika n'osooka n'oteeka mu buto. Ekiteesezaamu buto ng'alinga awera ngenda fumba kilo 3 ez'omuceeri. Obola ntadde mu butayenkana bw'ati okwewala buto omungi ate nga si mutono nga wa kigero. Ffe tukola ekirungo kino kubanga tukozeseza enkola yaffe buli muntu yenna gy'asobola osobola okulya piraawo. Tetugenda teekamu nyama kyandibadde kikola nga taddemu ennyama naye eyo enkola ya piraawo eyo ey'ennyama buli omu yenna agikozesa era agimanyi. Kati ffe tukola kino piraawo awoome ate ng'omukoze mu ngeri eya bulijjo. Ne bw'oba nga tolina nyama ng'osobola okulya piraawo. Kati nina mukwano gwange oli Aisha gwe nabadde nkugamba. Nenziruka n'emugamba n'angamba isi nga kibadde kisoboka nange ne mbawerekera. Naye bambi ebyembi yafiiriddwa. Yadde agenda tukolera ka juice. Yadde agenda tukolera ka juice. Kati naye yafiiriddwa bambi bagenze oziika.
era mutumidde gyali Mukama amugumye bambi tumusubiddwa saasobodde muwerekera naye Katonda waali ku ludda lwe. Kati awo nengira bwe namaze osanyuka abantu bamu nga bagamba ogenda wa konze ngende wa diva naye bambi neyanziza webale kumpa omukisa. Amiina. Nenga obulamu butambula buti eyo Maama Enoka? Obulamu buli eyo butambula. Bayilayo nakola ne ka restaurant kati nakateekawo nakagattako kasooli. Nteekako ka restaurant awo ewaka. Katonotono naye. Kati leero ate abantu bannange bakasitoma abo bakoze. Leero nabagambye tebajja kulya bajja kulya enkya. Bannange. Naye nga b'ofumba bajja ne bagirya. Nfumba katogo ka byenda n'amatooke n'obumonde ne piraawo. Buli lunaku? Buli lunaku buli kamu. Balya breakfast? Fumba sapa yekka. Kuba mba nina kunoonya kasooli nenoonya n'ebyokozesa kawungeezi. Wowe wakiteeke waka oba? Anti wali we twali tubeera baatutunda ne tuvaawo. Kati we napangisa awalala emiryango waawo kati omukyala Aisha ye yampa akafo kenkolerako ku dduuka lye. Kati awo wenkolera awo ku dduuka lye nengira nenfumbira emiryango bambi naye anyamba Mukama mwongere omukisa. Olaba Katonda wagenda akugulirawo ekkubo? Anzigulirawo ekkubo bambi ne brother gy'osanze n'osanga abantu nga balungi. Ne brother wange oli gwe wangattako we Dubai Chris Abel. Banange Mukama mumpeera omukisa. Mujjukira bulungi. Ayimirira nange mu buli mbeera era nkutumidde bro. Oba ndaba Mukama kongera omukisa. Bambi mujjukira bulungi. Abeera Dubai naye bambi afubye nga bw'asobola. Bwe biba biganye ng'agamba kati sister guma kola bwoti ne bwoti. Sister biganye kati bwe biba biganye awo kola kawooma ate nga tayina nyama tayina nkoko. N'okola piraawo yo bulungi. Mwefumbirako w'enkoko mujjukira. Kati osobola mulya nga taliimu papa tatunulira nnyo akatungulu. Nga taliimu ennyama ate nga taliimu enkoko naye n'aba ng'alina testi. Ate ng'awooma ng'owulira n'akawoowooke nga kanjawulo kalinga akalimu ennyama oba enkoko naye nga ogize ofumbye piraawo yekka. N'omuntu talya nnyama ng'asobola omulya ate n'awoomerwa. Wow. So kati bw'oba omutandika piraawo oyo osooka butto. Osooka butto ali mu kujja wali. Ali mu kukyamuka naye nga bw'osalaasala obutungulu kubanga kiraba ekyoto kya Faluuku yekka yakifumbirako. Kati piraawo ono mu kumufumba afa butungulu. Piraawo yenna gy'ava ne gy'akoma bw'oba onaamufumba oba olina kuba n'obutungulu nga bungi. Kubanga bw'okozesa akatungulu katono eno kala kubanga nze sitera kozesa soy sauce. Nze simukozesa olw'ensonga si buli omu yenna ntasobola okwaffordinga soy sauce. Kati yo tetugenda mukozesa. Tetugenda nange njanjige nga siina soy sauce piraawo wakikola otya. Isaac soy sauce muzzeeyo tetugenda mufumbisa. Nze sigenda mukozesa. Okay, katuyige. We are learning. Si buli omuntu amusobola. Okay, kituufu. Naye nga tuvudde ku ekyo bambi diva onkoledde omulimu gw'ettendo ongase ku families ezimpadde emirembe ezinyanirizizza ng'omwana ezimpulizisizza ng'omuntu aliko ababe sinakindi sisobola kiyita bali onfudde serebu. Okay. Onfudde serebu kubanga nsobola okuba ku chachi yaffe bayirayo mbadde neerabidde kutumirako ku basumba bange musumba Godfrey Muwanga ne Christine Muwanga bane tubatumidde babadde bazadde bange basumba bange bankuteko ku mukono nga weenemererwa bambi babaawo era we wansangira kyokka baatubuulira bwe katagenda mu maaso bw'oteeka ekintu mu kamwa nedda okama amaaso okukama kyeki ogenda nga osala naye nga bwe webbirira okatunuulira nga webbirira kati ono akyasoma busomi bw'anaatereera jagira kati buto waffe wano bw'atandika kufulumya akawoowo kandaba obutungulu
Okay, balaga akatungulu abantu. Ekireeso okusala buno bwonna tuli mu kilo 3 naye buno busobola fumba ne kilo 4 ne 3. Awo kuva ku 3 kwambuka osobola okozesa buno naye 5 oba oyongerako ne buba nga bugize kati buto waffe abadde akyamuse oba owulira kawoowoke awo ng'obuteekamu Tereza kanagenda mu nyama papa. Tukyusaamu koko bwonna busobole kufuna ku buto kubanga buba bukyali waggulu bwonna. Tusaanikirako busobole okugira mangu. Okola ki? Okuka. Ebbugumu liri bwe lyambuka libuddire buke mangu busobole kufuna kala. Okay. Kati enyama wabadde ongambye nti bali kuleeta endala then tuteekemu eyo pressure cooker. Aizo tusabireyo ku pressure cooker bagituwe. Bagitegeke mutugenda tutokoseza ennyama byanguwe. Simanyi mpozi nga gwe tosooka gitokosa. Abamu basooka si. Nze bulijjo mbadde sigitokosa. Naye katukozese ekyo bwoba. Tukole ekikyo. Tukole ekyange. Okay. Kireke mbadde mmanyi be bana basooka ogifumbako bye. Nze sigitokosa kubanga yo. Aiza akagireke. Eba erina kugira amazzi gayo. Era akati tukole ekikyo tujja kugumiikiriza ne gyasubuye yatuuse. Okaki? Akasefuliya. Sefuliya njibikisizaako wano. Soke tuyiwemu ne. Bale gambye gireke. Ayina ye process ye bw'atandika. Sabayo ku glass. Kati mbeera ntambula nga ngenda kulaba Enoka ku ssomero. Sisobola tuula mu bbaasi ne ntuuka mu bbaasi ne ngivaamu nga temulimu atamanyi mama Enoka. Naye ate edda nali ntuula mu bbaasi ne ntuuka gye ndaga ne nvaamu. Laba eno nnungi okusinga eyasooso okiraba? Ne ntuuka okuva mu bbaasi nga sirinako yadde ambuuziza nti oli otya. Naye mbeera naakayingira mu bbaasi nga mpulira mama Enoka oli otya? Nzije kwatireko. Ate wali buzibu. Nakulabako ku surprise wa loved one. Ngamba banange mama Enoka bakuzimbira nti ye process eriko naye tunaatera. Naye bambi onfudde ensonga kubanga n'abasumba bange lumu baayagala bakulabeko. Naye olifuna olunaku ojje mu kiseera ky'ekituufu tujja balabako akulabeko. Ate n'omukolo nagwo Mukama bw'ali baaguleese diva ojja kuba ku mbaga yaffe. Eyange Mukama bw'ali baagireese. Eyaffe iyo nani? N'omwami Mukama gwali bampadde. Mbadde manya nti waali. Taliiwo. Twetandika okwetegeka kuba ogambye ojja kuba ku mbaga yaffe mbadde manya. Ojja kuba ku mbaga anti buli kimu kyonna kijja na kukkiriza. Yes. Ate wanyongera nnyo okuba n'okukkiriza kubanga olina ebigambo by'ogenda ng'oyogera. Nze nsobola okuba nga soogedde nga sikomentinze naye nga ndi awo nga mpuliriza ebiseera ebisinga nentuula nempuliriza naye nga nfumiintirizaamu nga ngamba singa mu nsi mwalimu abantu nga 4 oba 5 nga ggwe ensi yanditeredde. Amiina. Naye tebakyasangika ate tebakyalabye. Mwebali abantu abalungi lwakuba abamu babayisa bubi nabo ne bakoowa olumu ne betuyamba si bangu. Ekyo kituufu naye bwe nkusiimako kimu obutakoowa. Bangi balina omutima oguyamba naye bakoowa. Diva wandibadde wankoowa ku lunaku lwenasituka lwe watandika kujja mu bulamu bwange ne kikufuukira ekizibu
ne kikufuukira ekikolimo naye tewakoowa walaga obuzira obw'amaanyi ne Mukama ali kusasula nze ng'omuntu sirifuna ekyenkusasula naye Katonda ali kusasula mu kiseera ky'ekituufu kyenkusabira kimu kyokka Mukama akusanyuse kuba yabimanyi byenjagala ebisobola okunsanyusa yabimanyi Mukama Katonda ye yabimanyi akusanyuse kubanga nze ng'omuntu bingi byensaba ate nsobola okusabira ebitasaana naye Mukama ye ng'alaba ekisaana ekiri ku ntiko ekirina sookerwako kyaba akola kubanga baana bangi boolaze ettaala n'abakulu kubanga nange kennyini Enoka omusanyusiza nange onsanyusiza kitegeeza okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu maama omusanyusiza omugaseko family gy'abadde tabeeranga nayo ate n'omwana n'asanyuka nange n'ensanyuka okimanyi nti Katonda awulira bye tumukaabira ebimu ku bigambo byo ekyo wayogera nga ndeese surprise ekyasinga otukaabya nti toyina family siina naye okuva lwakifulumya booti Mukama yampa family oyina boyita bamaama babrother bajjajja basista emikwano ne bwokera bukezi noganse so nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Obusabala Road enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio abajjajja oyina buli kimu simanyi bwensobola okinyonyola naye ye Mukama ebintu bye biralamuko naye ate naamwe mwebalekkiriza n'abakozesa divasinze nze kagookolera ebirungi naye Mukama awulirenga esaala yange kubanga okwogera bingi si kwe kubimala katufumbe abantu bali awo balinze emmere wali Isaac ngayagala kapiraawo omanyi mune Isaac atalya nkoko oba yabaaki talya nkoko naye ye ku nnyama kwatava obutungulu lekeraawo ennyama teyeetaaga obutungulu bungi singa piraawo egundi nkozi wagambye ne ka greens ne ka greens kanakati tugenda kasiikira ebbali kubanga walese kanakati weekali ka greens kalina engeri gye ka presentingamu n'ekirala engeri gye tugenda olya ennyama muceere kati wekubaako awo ka greens kaba kalungi ne presentable kubanga kalabika bulungi ku siwaani emmere eba erabika bulungi Enoka essomero ligenda litya mikwano gyo be baani amanyi do you have friends you have be baliwo abo oza tuwulira simanyi Enoka kyeyaba nkyagala mbadde nsabayo akantu kensalirako obutungulu nsobole ofuna ekisaanikira kino Sophie Isaac tebatuwa masowaani wetusalira gundi kati obutungulu oba gali muli jangu okebere wano buse kati tugenda bulindamu bukyuse kala ako bubika ate nako kapya mbadde sikamanyi anti okububika bubadde bugenze waggulu wa butto gobwegate brown oyo kati nga bugenze waggulu wa butto nga bulaga nti buwanvuyo kusinga butto kati awo butto si mwangu wa kuyingiramu ate nga buli waggulu naye bw'osaanikira
bukka bulungi buto negirako neba nga buyingidde bulungi mu buto kubanga waliwo enfumba basinga gye bakozesa akatungulu n'okasiriiza n'osanga nga kakoze n'ekintu waggulu ekyokulya n'obusanga nga kati awo abasinga bamanyi okufumba piraawo kusiriiza butungulu tokasiriiriza ddala ne kasirira ne kafuuka eryanda ng'akuwa emmere naye ng'olina sooka okugyamu ebikyafu n'ojjamu obwo obutungulu ate ekitali kituufu kubanga awo oba oyonoonye ekyandibadde ng'ekiriisa ky'akatungulu ate ng'oleese ekisobola okuba ng'obulwadde kubanga akatungulu kaba kasiridde bwe kamala osiriira ate buto n'akasukulumako naye ffe enkola gye tugenda okukola wano tetugenda okalinda okusiriirira ddala kafuuka amanda tukakyusakyusa waliwo essaawa weetuuka nga kalawo tekavaamu era mujja kuba mulaba nga sikyajjamu akalawo nga ndi mu kwagala kabeere ku sheepu gye nkaagalamu naye nga kaba kavuddeko wano nga tekakyafaanana bwe kati kati okeera ku makya nkozi ogambye bafumbira n'ekyenkya bakasitoma ekyenkya kyagaana olw'ensonga mba ninakeera kunoonya kasooli nakifumbako emirundi 2 naye nendaba ng'amenyeka nnyo kizibu nga sigenda kumalako nakyo naye essaawa zino ntandika ssaawa 7 kasita mala oteekako kasooli nga ntandika nga nteekateeka ekyeggulu Mukama yeebale kutulabirira kati no ka oatmeal tetuyina oatmeal it is okay for muceere oba nyama tujja kozesa ebiriwo buli kimu kyonna kimala n'abijjasa ddayo ebweru bw'aba ali bweru mumuŋŋambira ndeetereka oatmeal naye sikangu kakulabika sikangu awo olina woyinza okujja oatmeal oba obukoola bayita oatmeal weerabidde naki simba yamuleese mbukusi ku vintage owatera obeera obwo bukoatmeal awo kale batuleetereyo obw'ebitaano bumala taleeta bungi bannange era naffe buli wetubugula bufiirawo Jasi yeerabira simba yamwerabidde ate yasoose omufulumi oatmeal ogulayo butono nnyo bwe batandikirako oba bwa 5 n'ebibiri babugaba ewaffe tosobola bufuna obw'ebibiri batandikira ku 5 ewaffe nno bayinza notandikira ku bw'olukumi mukwano wano kyova olaba nabadde eggulo nadde ngenda kugamba zimpeereze byegulire obigule era nabuze okugamba nange neŋŋaana ebiyinza okukusumbula feeno badde ngenda bigula busega ogula ennyaanya emu ya 2 eki nkutidde singa nategedde n'embijja ebusega n'akanyama era wandifunye awo akalungi awo ku bukya zaawe ate nayagadde kugamba naye neŋŋamba kirabika bagenda bigula eri kati maama eno ofumba otimba otunga lwakuba kati ekyalaani mu nnaku zino sinafuna ekyange ate gwe nali ntungira ku kyalaani kye ennaku zino naye baamubba ebyalaani bye ne babitwala kati naye era eyo munene tukyafumbidemu gizzeeyo ntungira ddala pressure cooker gitwale mbw agenda fumba ngeri ye bannaye singa mukama atuwaayo ekyalaani tugenda kifuna nzijukira ngaewaali omuntu yali atusuubizza ekyalaani edda nange mbijjukira naye simujjukira bulungi
obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.